Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kayingidde olunaku olwokubiri okusunsula abeegwanyiza okukakwatira bendera ku mutendera gw'obubaka bwa Paalamenti. Olwaleero abava mu bitundu bya Kampala nga bakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya NUP David Lewis Rubongoya be basunsuddwa. Munda eyo gubadde muliro, tebibadde byangu, bambuziza ebibuuzo ebikambwe naye ekisingira ddala ebiri relevant ebikwata kuvunaanyizibwa bweneegomba oba bwenjagala nga bweneegwanyiza. Omwogezi w'ekibiina kya NUP era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi naye asunsuddwa ku kifo ky'omubaka owa Nakawa West. Newankubadde weewaawo nze aliyo newankubadde ndi mukulembeze mu kibiina naye system bweri twagiteekawo era ne ŋŋamba ffenna tulina okugitambuliramu. Kumpi abakulembeze bonna ab'oku ntikko baliko ebifo bye beegwanyiza mu kulonda okubindabinda era nga twagadde okumanya oba kino nga tekirina ngeri gye kigenda kukosaamu mirimu gya kibiina. Deputy President waffe owa Buganda ali mu Parliament. Okimanyi nti Lopu ate nga ye mwogezi w'ekibiina ali mu Parliament. Era nsuubira nti obuvunaanyizibwa bwabwe basobodde obubalansinga n'obukola bulungi nnyo. Ekyo tekiri mu buzibu yadde nti omuntu oyinza okubeera nga oli mukulembeze mu kibiina naye ate ne weesimbawo ne weegwanyiza okubeera omukulembeze kubanga bw'oba oweereza bulungi mu kibiina kitegeeza nti ne mu kanso ne mu Paalamenti n'awalala ojja kusobolayo. Abalala abasunsuddwa be beegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala ng'ekifo kino kivuganyizibwako abantu 3 wabula ng'embiranye eri wakati wa Shamim Malende nga ye mbaka wa Paalamenti aliko kati wamu ne sipiika wa KCCA Zahara Luyirika. Ensonga z'abakyala tulina okwongera ozisoosowaza naye bannakampala ekirungi bakimanyi bulungi nti eggwanga lyawambibwa so kati kye basinga okutunulira ye mukulembeze omwesimbu atali nnyeno n'eno ate Shamim Malende bakimulabyemu nti ye bw'ayimirira ewantu wabaweewo. Nyinza okuba mbadde nkiikira ekitundu kitono naye nga bannyongerako obuvunaanyizibwa okubeera sipiika wa Kampala. So mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi eby'enjawulo. Kyekifo ky'omubaka wa Nakawa East ekivuganyizibwako abantu 3 okuli n'omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiso Mufumbiro ng'ono yasindikibwa ku alimanda mu kkomera Luzira ku misango gy'okwenyigira mu dduyiro w'ekinnamagye. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kategeezezza nga bwe kaliko enteekateeka okulaba nga Alex Waiso Mufumbiro asunsulwa wadde ng'ali mu kkomera. Tuli mu kukola nteekateeka tusindike bammemba b'akakiiko balabe nti mu mbeera yonna abuuzibwa ebibuuzo byasobola okuvuganya newankubadde musibe. Newankubadde nga guli gutyo baabalala abavuganya mu kifo kino kye kimu bawera ng'obuwanguzi bwe buli obwabwe. Nessuubi ddene nnyo nti tujja kufuna kaadi. Tulina essuubi ddene nnyo nti wajja kubeerawo amazima n'obwenkanya. Ngenda ku making sure nti buli muntu yenna ali mu constituency yange oba omuntu yenna owanu nga bamukutte oba nga bamusibye mu ngeri etategeerekeka nja kumulwanirira wakiri batusiba babiri. Ate mu Lubaga South 3 be basunsuddwamu okuli Adam Shift Mugga, Obed Lubega amanyiddwa ennyo nga Rain, Eugenia Nasolo n'Alosius Mukasa ng'ono ye mubaka aliyo kati. Ground yonna gikola eyo 60% njirina badde ninze ka 40 kange kano ate nako kenfunye okufa obufi era inshallah ngenda bayita bannamawulire nga mpebwa kaadi. Bannange benvuganye nabo banaatera okulangirira bagambe nti banneegasseeko babadde banjogereza wali nga tutudde nti oba balangirire kati ne mbagamba nedda sike kaseera kansooke ngene mu vetting ate mugye eddoboozi mutegeeze bannayuganda. Yo mu Lubaga North Abeka Kawalya yasunsuddwa wadde nga taliika amuvuganya ate ne mu Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola naye asunsuddwa ng'ono aliko abantu abalala 2 abamuvuganya ku kadi ya NUP. Ku ground babadde nga batugambira ate mugende musooke mufune kadi naye nga omubaka abadde mu constituency y'emyaka gino 4 n'emyezi egigwamu nkakasa nti siri worried ku issue ya ground. Nyina essuubi nti n'abakulu abasunsula bajja kuzuula nti mazima ddala Nalukoola akyali munywevu. Nammwe abali wano mukimanyi nti Nalukoola waddala. N'abamakindye East ne West nabo basunsuddwa. Partnership n'enteekawo center ya Wi-Fi era bw'ogendayo oteeka leeta mulya nnyama kasiri njagala okulaba nga ssente ezo nzitambuza. Makindye yabakyakaze yabadigize yabanabe abitone
era tugenda kutandikira ku copyrights kubanga kikulu nnyo. Kinene nnyo kyamaanyi kibadde kisobola kuntiisa mu vetting kubanga ebibuuzo bye babuuza byebyo bye tuli. Bubuuza ku integrity tugirina tetuli bali banguzi. Abalala abasunsuddwa be bava mu bitundu bya Nkole ate n'Akyoli. Namasiko n'amaani kuligirira ground yanje okwera abantu ba Rwampara East okuba ku Nkunda okuba Mpiro Buhagizi. People have seen the person they left in 2021 and they have regretted actually leaving me behind, and they say now this time Mungu, we have seen what you can do, you have been with us. Olunaku lw'enkya akakiiko kakusunsulwa abantu abava mu bitundu bya Greater Masaka, Lango ate ne Tooro.